Kooti enkulu ng'ekubirizibwa abalamuzi abasatu okuleezeko omuhanguzi Jane Chegundu ne Pasendaito Aise ekkiriza okusaba kw'abawabi ba gavumenti okwongera ku bukuumi abajulizi abasigaddeyo abalinzi okuleetebwa mu kkooti eno ku misango egivunaanibwa abantu 14 bakulembeddwa Michelle Yunis Kamoga. Abawaabirwa baleeteddwa mu bbaasi y'amakomera emu n'abalala bana abatebezebwa okutta Meja Muhammad Chegundu eyali Bama Mafiina. Bapulidde babawaabirwa bonna olwaleero babaddewo nga kubano kuliko Fred Muwema, Twa Mayanja, Fred Roberts Kagolo ne Mark Dusman Kabega. Oludda oluwaabi lukulembeddwamu Lino Anguzu, Timothy Jatiko n'abalala. Abalamuzi basazeewo okukkiriza okusaba kw'oludda lwa gavumenti olw'okugana bannamawulire ssaako n'ab'enganda z'abawaabirwa mu kkooti kubanga abajulizi abagenda okuleetebwa tebeetaaga kusibwa mu lojjodde. Kyokka kino kinyezizza abooluganda era nga bali wamu ne bapulidda baabwe baleko bye batubuulidde. Nedda zino tekiniki za state mu mbeera y'okuba nti eyagala kutujja ku mulamwa naye tujja kuvaako. Kyakyo si kikulu salonga zino bajja kujja mu kkooti ate tujja kumanya ani yazze. Banaakola batya mu ngeri yonna obujulizi bujja kuvaayo ate obulimba bumanyike n'amazima gabirike. Tebannatugana genda luzireyo oda sinagiwulirako. Kati ekyo situlina tabu nakyo. Si kibi ffe kyebaba baleese tukyaniriza kasa tubanga tusobola okuba nga kinaaba nga tekijja kugwisa musango. Mu ngeri y'emu omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road Jameson Kalimani ayongezayo okuwulira omusango oguvunaanibwa abawaabirwa bana abateeberezebwa okutta eyali Bama Mafiina nga Sheikh Muhammad Chegundu n'omukuumi we Stephen Mukasa. Abawaabirwa bana be ba Abdul Wahab Sendegeya, Yahya Ramadhan Mwanje, Muhammad Buyondo ne Musa Simanda Masanafu. Omulamuzi Kalimani abadde ayambibwako omuwaabi wa gavumenti Emily Nisime ng'ono ategeeza ng'okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso bw'atu n'asaba omulamuzi okugira ng'ayongezaayoko. Kati okuwulira omusango guno kwakuddamu okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno ng'omusango ogubaawo bakigambibwa nti abawaabirwa baaguzza ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'e11 omwaka gwa 2016 era abasibe oluvannyuma basiddwa mu bbaasi mwe balindidde bannaabwe okuli Kamuga ne banne okuzibwa eruzira. William Buyondo ne Joseph Innocent Senfuma be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.